abakyayina enkovu mu face nga zikyagaanye okugenda naye ng'enkovu ezo mbalabe ze zizifiiriddeko okuba nga zijja mu face yo. Muganda wange, enkovu ezo zisobola okufeedinga ne zikuvaako mu bunnambiro ddala ng'okozeseza eno remedy gye ngenda okulagirira. Home remedy eno ekolerawo ate sinzibu. Home remedy eno ogenda kubeera nga weetaagisa okuba n'omutima omumalirivu. Home remedy eno okukolera ogenda kwewaayo gwenga omuntu olemereko ku kyekyo ky'oyagala. Home remedy eno yeetaaga okukola buli lunaku nga toyosaamu igwe okufuna ky'oyagala. Abantu abasinga ebintu bye tubalagirira tebibakolera lwa nsonga. Okozesa kino leero enkeera n'okyusa, okikozesa omulundi gumu n'okivaako. Nedda, okukola olususu si kya mulundi gumu, kya buli lunaku kwewaayo kulemerako. Twetaaga bummonde bwokka. Igwe kwata akammondeko, okwate akuuma kano ke bakwata ne basa akatungulu oba ne basiirako ennyaanya. Igwe kwata akammonde, okwate akuuma ako, okuuteko akammonde ako. Omala okakuuta okateeke mu kasowaaniko akatukula obulungi. Then bw'omaliriza okwate akasengejja osengejje ag'amazzi g'okubye okuva mu bummonde. Then bw'omaliriza amazzi ago gasengejja ng'ogalaba gavuddemu galabika bulungi, kwata omubisi nkuddiramu. Kwata omubisi oteekemu ekijiiko kyo kimu mu ago amazzi oba ebijiiko bibiri, bimikisinge wamu. Onaabe feesi yo ebeere nga etukula. Okwate ka cotton, bw'oba tolina cotton kwata akagoyeko bulungi nnyo okanyike mu ago amazzi nga bw'oteeka ku skin yo. Okanyike mu ago amazzi nga bw'oteeka ku skin yo. Hello fam, amanya yenze Shila Adita. Eno ye YouTube channel yaffe. Nga tetunaba kugenda wala wonna ekigambo subscribe nkugamba tokyerabira, wabula ekisinga amakulu ennyo munnange ye notification bell eyo. Akadaaka akali waggulu kankizo nnyo ate nga kamakulu. Bw'okakonamu buli video yonna eneetula kweno channel ogenda kubanga ogifuna mu bujjufu. Jukira ife video ze tuteekayo tezeesitaza. Omuto oziraba, naawe omukulu osobola okuziraba. Zigasa buli omu, omusajja omukazi, omuto n'omukadde. Jangu obeere nga otwegatako, wabula nze abeerayo okubaweereza. Amanya yenze Shila Adita nga nkola ku skin. Wabula osobola okunfollowingako ku page yange eya Facebook, bampita Shila Adita page ku Facebook, wabula nga nkozesa bei nene ku TikTok, then ne Shila Adita 0 ku TikTok. Jangu obeere nga onsangayo. Mwena abagala olususu, okola olususu olulungi, erimu abayina big spots mu maaso, nga walwala embalabe n'ozinyiga n'ofuna enkovu, nga walwala olusolosolo ne lukuba ne lukulekako ezo enkovu, oba nga ekintu kyonna kikulumye mu feesi ne kikulekako enkovu. Enkovu ezo nga zigaaniddeko, oba nga musana sunburn naye aleeta enkovu mu maaso. Kyolina okukola kiri kimu, remedy nyangu ddala, kwe kukwata akammonde okasmashinga bulungi nnyo, oggyemu supu mwako akammonde. Tokafumba, twagala nga kalillo si kafumbe. Kakwate okozeeko okasmashinge. Bw'omala okasmashinga bulungi nnyo, kwata akasengejjako osengejje ebyo by'osmashinzeemu. Twetaaga mu supu yekka. Bw'omaliriza supu oyo ng'omaze omusengejja ng'omulaba avuddemu alabika bulungi, nkwatirayo omubisi honey, 2 spoonful of honey, zigattemu obeere nga otabula wamu byemikisinge. Bw'omaliriza naaba feesi yo bulungi nnyo, beera nga o-applyingako eyo remedy gy'omaze okuba nga okola. Remedy eyo egenda kuyambako okutta obuwuka obukuleetera embalabe. Jjukira yadde nga ofunye embalabe nevaawo, akawuka kali kaba tekannakafa. Bw'onookozesa remedy eyo obuwuka obwo ogenda kubutta. Ekirala, remedy eyo egenda kuyambako okuggyako dead cell luno olususu olufu lubeera nga lususumbukako. Ekirala, remedy eyo egenda kuyambako okubanga efeedingisa zino enkovu ezikuli mu feesi. Munnange, remedy eno w'onoogikola buli lunaku nga weewaddeyo, nga otaddeyo omutima n'ogikola omwezi gumu, gw'ogenda okuba nga osinga okubeera ne feesi erabika obulungi, nga gw'olina baby face, nga temulimu bikovukovu, nga temulimu luyobyolobyo. Obeere ne skin erabika ng'eno, obeere ne skin ennungi. Ndowooza nange mundaba nakwatibwako ku mbalabe era nga ngenda
ngenda nzijamu enkovu zaayo. Ndowooza olaba buli lwenkozesa remedy munnange ngenda nfubutukayo obuntu buno obutonotono obubalabe obutonotono ne bujja. Amakulu gali nti munda muli nkyayinamu obulwadde gye nnaakoma okubanga mbikozesa munnange nyinza okuttaako akawuka. Vidiyo eno bw'ebanga ogisanze ngeri interesting nkusaba tuweeyo ekigalo likinga okomentinge ate era embagala nnyo.